Kwaniza nnyo gwe atwegaseeko ku The Alternative Digital TV wano tuli Lukuli Nanganda mu Makindye tugezaako okulaba butya abalonzi bwe batanize app oba ngeri gye bazzeemu okuba nga ate balonda ba councillors ne ba mayor. Wetukidde wano eno polling station bagiyita ya water pump ku open place nga ye namba 042 water pump open place side eri ey'ekyemmanga wa kamera ajja kuba nga agikulagako eriko abatandikira ku erinnya lyabwe nga litandika NAB oba NABA, then side eno endala waliyo aba letters endala oba amanya gaabwe nga gatandika mu letters ezitali A ne NABA. Wetuyimiridde nga abalonzi tebanaba kubanga ate bali bangi betwogeddeko nabo betusanze mu kifo kino batugamba nti abamu baganye mu bugenderevu kubanga ate bajja okulonda ba councillors ne ba mayors. Tugenda kubanga ate tubuuzaako abamu ku bantu abali wano naye ng'embeera tenaba kubanga ate ebeera mbi. Security weeri tight bulungi, tulabako ba police constables abawerako, embeera nzikakkamu naye abo abalonzi abali ku kifo kino bakyali batono ddala era tulabeeko ba agents ab'abantu ab'enjawulo nga bali mu kifo kino batugambye nti abantu tebazze nga babadde babasuubira polling station eno. Tujja kubanga ate tuwongera n'okubuuza ku balonzi batubuulire bo ki kye balowooza n'abo abalonze process bagisanze batya, naye kye tutegeddeko nti biometric machines oba obuuma obwawe bwa Electoral Commission kubanga tebukozesebwa tebukozeseddwa ku polling station eno olw'okugamba nti babadde mu kalulu k'obwa president n'akaaba MP tebwa performing oba tebwakola ebyo bye baali basuubira, abalonzi ne batasobola kubanga ate babwinamu obwesige. This time round bakozeseza nnyo registers nga bwe tuzze tukutegeeza ne Electoral Commission bwe yali yalambika nti ejja kubanga ate ekozesa register okubanga oba enkalala z'abalonzi okubanga ate emanya baani abalondera ku kifo kino oba nabo bazze. Nja kubanga ate njogerako n'omu ku ba agents b'abantu bano atubuulire ye engeri gy'asanze embeera eno eri etya, embeera eno ye agiraba nga eri mu ngeri ntuufu. Omwami ono ndaba ayambadde akakaada akalaga elections observer era yabadde ku kifo kino we tutuukidde wano tumusanzeeko. Njagala kumusaba atubuulire amanya ge atubuuzeeko atugambe na butya embeera bwagisanze. Ssebo oli ku TikTok, erinnya gwani? Erinnya nze Jingo Michael. Ndi mutuuze wa water pump, ndi mutuuze wa Makindye 1 wano wetulondedde wennyini nnyini we bayita water pump at open place. Abantu tulaba nga si bangi nga bwe twali tusuubira. Bano be balondera wano enamba ntono bwetyo oba abantu tebajumbidde kulonda kalulu kano? Abantu tebajumbidde bujjumbizi okusinziira nti luli ebyaliwo mu kusooka akalulu ebintu bikozesebwa byajja late ko wano mu kututuukako mu kulondako akalulu ka president byatutuukako ssaawa 5:48 we watyo. Abantu abasinga baali bazze mu bungi naye era nayo turn-up teyali nnungi. Kati abantu bagenda baggwamu amaanyi okusinziira ku ebyo bye baalaba ne bye baalangirira oba oliawo. So bye bivuddemu results za kino nti abantu bazze batono nnyo. N'akatabo akasooka tetunaba kamalako, tukyali katabo kamu. So tetumanyi oba oliawo we tunakomekerereza olw'eggulo tunaba tumaze okulaba nga abantu bazze naye nga sofa ekyo kye kikyaliwo. Byo ebintu oba byetaagisa mu kulonda byatuuse nga bukyali mu kifo kino mwabifunye nga bukyali? Olwaleero ebikozesebwa leero bizze mu budde okusinziira luli. Leero ebikozesebwa bizze mu budde era bizze ku ssaawa nga 11:00 ezigwamu kuba nze mbadde natuuse dda naye olwaleero bituuse mu budde. Tweyanze nnyo tweyanzeege. Ngenda kubanga ate ndaba presiding officer wano ku kitundu kino naye abe nga atuwa ebikwata ku polling station ye gyakulembeddemu process agiraba atya. Ssebo tukwaniriza erinnya lyo? Yes, I'm called Aniroth Brian, the presiding officer, 042 water pump at open place from A to NABA. We see the voter turn-up is still very low. What do you think is the problem? Are the people you have in the register so far here, what do you think has caused this low voter turn-up? For today, if I can see the previous election, the presidential election, the turn-up was okay, and of which the total number of
the voters received actually the previous vote, we had 185 the voters, but today up to now, our booklets, each booklet contains 50 ballots, but up to now, we are still on the first ballot. I mean, the first booklet, which is having 50. We are just less than 40 from morning, and we opened our polling station around 7. So for me, the reason that's why I see like the turn up is too low. You know, the other time out of 180, much percentage it was for NUP, and which NUP the other time round NUP was announced down, and I think that is the only thing which demoralized most people here. And in my polling station here, I expect most people are for NUP. And then what demoralized them so much, it was about that election, which did not go well on their side. Yeah. So, are you not having any threats like from some of the candidates here trying to threaten you maybe to do things in their favor, or in any way? Are you doing your work without any threats from any external people? No, our work is just going on well, smoothly, and our election is the election we are holding now is just free and fair election. Nothing disturbing us, everything is okay. You are not having the biometric machines. How has that slowed down your work? Has it affected you in any way? Because we are not seeing them here, just seeing ballot papers. Actually, not having biometric machines, it's not that we make our work slow down. No, our work is still going on well, only that the voters are not turning up. Our work is just moving on smoothly. There are constructions ongoing in here. If you see this side, there are constructions. They are making blocks. What hasn't this affected you in any way or the other? No, as long as these people, for them, they are all carrying on there with their work. They're not involving in our inactivity. For them, they're concentrating on what they are doing only. They're not involving our activity. Essaawa zino tuyimiridde wano mu Kizungu polling station, endala bangamba bagiyita Kizungu meeting place polling station, era nga wetwogerera nawo security weeri ey'amaanyi, tulako ba police constables, era okuyingira munda omala kuyita mu process tumala gayingira waliwo bano abasookerwako wano ba officials abamu abalala bali munda ne security nga bw'ogirengera, naye era turn up yetusuuse yonna ebadde ekyali awansi wano bagamba ebikozesebwa byatuuse mu kadde, naye turn up y'abalonzi ekyali wansi. Ngenda kuba njogerako n'omu ku balonzi mu kifo kino atubulire biki byasanzeewo na butya bwakiraba. Erinnya gwe ani? Amanya n'eddoboozi Maria Praise okuva Makindye wano Kizungu ku polling station yaffe wano wennyini wetulondera. Embeera nga bw'ogiraba. Embeera abantu kuva ku makya kutuuka ssaawa zino zitukyalimu. Olaba abalonzi bettanidde okulonda kuno oba tebazze mu butuufu omulundi guno abalonzi tebakikedde. Naye naituta omukisa guno okowoola abantu bonna gye bali bajje tulonde. Obudde tukyabulinawo. Naye bannamakindye mujje tulonde, abatuuze b'Ekizungu, abatuuze b'e Lukuli. Bambi osobola okubeera eyo nga tonnaba kujja kulonda, naye nkugamba nti obudde bukyaliwo, jangu tulonde. Tugenda kulonda. Ebikozesebwa bituuse mu budde? Ebikozesebwa byatuuse mu budde ku mulundi guno gwokka. Akuuma tekabaddeewo. Twaligambye nti twatawaanyeemu, naye ebikozesebwa bituuse mu budde. So mwabalala mulonze process ebadde nnungi okutuuka kumaliza okulonda nga teri abasumbu? Process ebadde nnungi nga tewali atusumbuwa, embeera nzikakkamu ng'era bw'olaba. Ekitundu kikakkamu, embeera nzikakkamu, poliisi yakedde, tutambula. Olowooza lwaki abalonzi ku luno tebatandise tebazze kubanga ate balonda mu bungi? Naligambye nti ku mulundi guli bwe baatawaana, ate ne balowooza nti bwe kijja okuba ne ku mulundi guno nti akuuma bakeera nnyo nga bwe mwalaba ab'Emakindye, bannamakindye mbeebaza mwakeera, naye ku mulundi guno ne balowooza bwe bityo bibiri. Naye mbagamba nti yonna gy'oli nga tonnalonda jangu olonde, akuuma tekaliiwo. Weewaawo embeera bwetyo bwekyayimiridde, bagamba nti ekizibu ekisinga okuba eky'amaanyi ya lower voter turn up. Abalonzi tebazze mu bungi nga babadde basuubirwa, newankubadde nga wakyaliwo essuubi okubanga ate waliwo abajja mu maaso kaawo. Naye sofa wano wetuyimiridde olaba voter turn up ekyali wansi, ba officials bwe bali ready ne registers bwe ziri. Abantu balonda okusinziira ku alphabetical order oba engeri y'amannya gaabwe gye gali mu register nga bw'olaba lines eziri wano. Tugenda kubanga ate twongera okumanya
abo abatannaba kutuuka biki ebiyinza okuba nga byabaleetedde ate okuba nga tebalonda oba bwe baba bakulonda tujja kumanya lwaki era tebajjumbidde nnyo this time round n'okutuuka mu budde nga gitusoose yonna nga tulaba abantu okutandinga app kibadde kizibumu newankubadde bali mu business area gye wandigambye nti essaawa z'okumakya ze zaali badde ideal oba zaali badde ennungi okubanga balonda then bamalize mu bwangu nga tewaliwo line baddeyo bakole emirimu gyabwe. Nze Kenneth ku lwa TikTok.